Oli ku Bokati TV. Nkwaniriza nnyo ate mpozi ku Bokati TV balakwera mpozi ngate otulaba nze Sula Senyonga. Olunaku olwaleero nkwaniriza gwe yakatweyungako tonaba kusubscribinga kikisero bere mpozi ngate osubscribinga sharinga waka waffe osobola okwera mpozi ngate onyumirwa. Nkujjukiza banafe akabuzi restaurant abalina embuzi ey'omulembe ensiike enjoche wamu n'eya supu gatako n'ebyenda byayo osobola okugenda wali eri ebwayise mu paaka eyo empya eya Mwami Ssemmango oba giyite Cas Club Taxi Park n'obafuna bulungi nnyo for delivery. Flyer weeryawo yitawo wansi namba yabe gifune osobola okubeera mpozi ngate oyenjoyinga. Mawulire ga nnaku omukyala Betty Namboze obudde bwadde bukya olunaku olwaleero abazigu b'ebijambiya ne bamuyingirira. Abazigu ne bamuyingirira ebijambiya naye kyewuunyisa omwami we abaddemu n'abaana abaddemu naye kyebuuzibwa bayiseewa. Edda bazadde baffe twabalabanga ng'ogenda taata asula walala maama asula walala era bikyagenda mu maaso nno kubanga okusinza ku Namboze alaga nti ekisenge mwabadde abadde akirimu yekka omwami we ng'ali mu ddiiro agenze kusoma saala kusaba akeera n'agenda n'asabako kati Namboze badde alina okukeera agende mu kakiiko bukiiko buno bwa paliamenti omanyi buli mubaka wa paliamenti alina akakiiko katuulako kati lwali badde alina okukeera ng'abaana be nabo bategedde nti maama agenda kukeera nga badde bakiridde bamutegekere ebintu ebyokulya ebyokwambala na buli kimu ky'anaakozesa. Abadde ali mu kisenge kye agenza ogira bw'ati ng'omusajja yeesimbye mu maaso ge n'abuuka mu kisenge n'adduka n'ayingira ekinaabiro. Omusajja n'amugamba vaayo eyo saba essaala ye esembayo ogenda kufa olwaleero. Omusajja ng'akutte ejjambiya etemagana bw'eti. Kansooke nkuwe vidiyo y'omukyala Namboze. Abooluganda babadde bansise olwaleero babadde bansise. Nasimusa ekiro nendaba nga amataala ekisenge kyange gonna gabadde gazikidde nasimanyi nasoose kulowooza nti oba balubu kikubye naye ng'ate rest of the house wayaka. Kale olwaleero mbadde ntegeeza okukkira mu palamenti mbeereko mu shadow cabinet naye ekedde nnyo omwami wange alina lutiini azukka n'agenda mu ddiiro gy'asabira morning prayers everyday. So afulumye mu kisenge n'agenda naye waliwo n'abaana abakedde abalala bategeka olw'okuba nabadde mbagambye njakkeera kibatategedde nti abantu ba Mutemu yabadde yayingidde mu kikomera kyaffe ng'ayita ewa neighbor kubanga neighbor wange yalina oluggya lutono ekisenge wakati we ne wange sakizimba asobole okuba nga asobola okukozesaako compound yange naye Omutemu gye yayise badde ntudde mu kisenge awo buliri omusajja ng'atuuse mu kisenge kyange ayimiridde wakati mu kisenge. Membuuze nenyingira mu kinaabiro najja nakwata ku luggi n'agamba nondabirwamu vaayo mangu kubanga mu kujasa sinaawo wadde buzibu sitegedde lwaki ayobeeyirire madala nefuluma kati naŋŋamba nti saba essala ze esembayo ndakutta.
Tabisala zesembayo ngenda kuta. Nfuna amaanyi. Naye nga mmanyi kyengezaako tekisoboka. Kubanga sikyangu okuwulira eddoboozi eriva mu kisenge kyange ng'oli mu kitundu kirala eky'ennyumba yange. Empita nnyo omwami wange. Simanyi ngambye awulidde. Musajja ng'akyusa atunudde ku nejjambiya. Akyusa atunulidde ekisenge sabe esaala ze ezisembayo. Otyo oyo mubaka wa Mukono municipality omubaka omukyala Betty Nambooze Honorable ng'ate munakibiina kya NUP ate nga alitudde ku bukiiko bungi nnyo bwa parliament era ng'akola nnyo mukyala yenyumirizaamu. Omukyala ono yakola kinene nnyo okulaba nti abannakibiina kya NUP naddala bali mu Mukono bano bakansala baani obululu bwabwe tebubbibwanga mu bitundu ebirala. Yalemerawo yagaana okuva we bakabalira n'agamba kuba baali bakabala namugamba gwe tumaze okukubala kati genda nga baagala babbe kanakala nagamba nze nkiikirira NUP Mukono sisobola kuvaawo ng'obululu bw'abaana tebunnakola ki tebunnabalibwa. Otegedde. So kakati ye embeera gy'ayiseemu olunaku olwaleero. Tugambye Mukono eyo naye wabadde batandise okubeera nga basuulayo ebipapula ab'ebijambiya tugenda kujja tubateme tukole tutya bulabula. Kati ndowooza bagadde basooke batesingire ku mubaka Nambooze balyoke bagende n'abalala. Ebibalo wano bigenze bitambulira ddala. Poliisi ebeere siriyaasi nnyo. Poliisi ebeere siriyaasi nnyo kubanga ebibaluwa bibanga bitutandise okutambula bitu n'ebijambiya bitambula bwe bityo. Kansubire omubaka ono Betty Nambooze waliwo zi kamera. Kati omubaka ono alina okuba nga alina kamera za atlisi alabe weewali leakage wa security weerina okubala nga yeeyongeza. Waliwo ambuuziza nti omubaka talina security waka. Si buli omuntu ayagala okubeera n'amagye people. N'ekintu ky'okubeera n'amagye nakyo kikumalako eddembe. Mbawa kyakulabirako eky'omukyala Manjeri. Omukyala Manjeri omusumba agamba abatasula mu nnyumba etalinaako mukuumi wa AK-47. Naye yagamba nti ate yennyini awo obujulizi n'agamba omwami we yayenda ku bakyala basatu. Kitegeeza Yesu oba Mukama asobola okugamba nti kintu ky'okoze nsobola okuyisaako waneeno security n'ebeera nga tekyakuyamba. Kati olina kwesiga Mukama Katonda n'akukuuma bw'atyo. Nga ye omukyala Betty Nambooze ali entitled okubeera ng'alina abakuumi naye waliwo abantu abatagala kwemalako ddembe lyabwe. Mubaka bw'oteeka nnyo ate security mu makaago abantu ba bulijjo abalonzi bakwetamwa ne bagamba wagundi eyo geeti bagigula ku kalulu. Wagundi eyo geeti agigula afiiriddwa. Naye bw'aba tafiiriddwa ffe tetuba bantu tetuba kitegeera. So ensonga lwaki abantu babeera mu mbeera eyo bwetyo. Ensonga lwaki omubaka Betty Nambooze talina security. Talina kikuba weebuze. Naye ate ekyokubiri ne baba alina security oli asobola okukozesa akabadi konna n'ayingira kuba abeera ya studying order. Tewaliwo ayingira kikomera kya muntu oba nnyumba ya muntu nga tasoose na gistadinga. Oyinza n'okwekanga nga babajja mbutuze kukyala Nambooze bulabula babeera bazze kukwata bu vidiyo. Kyova olaba abagagga abamu takukkiriza kukwata vidiyo makaage. Takukkiriza tokwatira wakaawe vidiyo tokola ki no. Kati n'omubaka Nambooze osanga bano banzijja tuze kumulabako omubaka waffe bulabula mwe mwajjira ndowooza abajja barekinga ne bamanya eminyolo gifaanana gitya ebisumuluzo kikaaki ani abeera ku geeti teriiko muntu kiki embeera eyo bwetyo. So omubaka Betty Nambooze katukusabire otereere ng'omukyala yenna akaabyemu ali shocked yeetaaga omuntu amugumya. Kansubire mwami bakireke wooli naye ate ne bakabanne mubongere okubeera nga mumugumya. Kubanga mulimu gwalimu ogwo gw'ebyobufuzi mulimu si mwangu nnyo. Osobola okubeera awo naye nga baagala okutta be bangi okuva munda ne bweru waki ne bweru wa gavumenti. Oyinza oba nga si wa gavumenti oba nga babba ovuganya nabo. So kati olina kwongerawo ku bukuumi
security ebeerewo newankubadde toyagala kunyiiza balonzi naye ng'ate era bwe weekwasa Mukama Katonda kuba otamwekwasa ne weesiga nnyo abakuumi kola abakuumi bajja kwebaka abakuumi bayinza okwebaka otulo bagenda okugirayo bati nga bayingidde dda. Anyway, sijja kusukkawo wano eno, mubeere bulungi, mweraba. Oli ku Bokat TV leero enkya ne luli. Bokat TV